The newsroom, where untold story is revealed. Ekyamazima amatuufu abantu bwe babeeranga mu nnaku yaabwe si kirungi genda mu maaso na kubeera nga obasekerera oba oliawo nga obamookinga. Olunaku olwaleero njagala tugende mu maaso n'okubeera nga vidiyo eno tugikwata mpola n'obwekkaanya ate n'obwegenderevu obw'ekika ekya waggulu. Ekiro ekikeeseza olwaleero tubadde n'ebivvulu bibiri ebibadde main newankubadde mu kibuga Kampala wabaddewo ebivvulu 5 nga kwe kuli nno n'ekyabakyali bange ba Mary Hats okuli mugana wange Ivan Batumbeeto waliwo ekibadde ku Sheraton ate era nga bwe nkutegeeza nti naye ebibadde main kyo kivvulu kya Mick Wine ku Jahaz then kwoteeka ekivvulu kya Gravity omutujju erugogo ku Cricket Oval. Gravity akoze history nga Ssalongo ekivvulu kyafunye abantu batini nnyo anyi ddala tebatuuse na mu half ya Lugogo Cricket Oval. Ate Mick Wine Mickey yakikubye. Lwaki mbagamba nti nno njagala tubeere bakakamu mwattu nga tuwuliriza ensonga zino oba oliawo tujja ate kuzijjamu omulamwa. Gravity omutujju yavaayo n'ategeeza nti Mickey Wine talina nnyimba zagenda kubeera ng'ayimbira abantu, n'agamba nti famire ya Kyagulanyi yonna agikwata ye omuntu omu n'agizingako musicale era tebalina we bamukwata. Ono nno we yabategeereza nti ye ebintu byammwe bya struggle tebimukwatako era newankubadde Nabbanja yazze n'alabika ne ku stage n'amuwaanawaana, naye ekituufu kiri nti abantu bo bamulaze nti nno bye baliko baabikoowadde. Bannayuganda baakoowadde embeera ey'okubanyigereza n'okubeera nga babafuga obumbula. Gravity omutujju mu mbaga ya Isima n'Amina ne tusaabale abaana baasaabadde. The failure of Gravity omutujju yalabise mu 2024 wano wennyini wetwoge ku Cricket Oval 2023. Gravity omutujju yakuba ekivvulu najjuza abantu ne bamenya n'okumenya gates oba premises ze baali bataddewo ng'abantu bangi bakubyeko. Olwaleero abantu bagenze dda maaso n'okubeera nga bamwambulira ekitambaala ku maaso. Kaakati nno kansooke nkuwe ku bigambo bya Gravity omutujju ng'ali mu kubeera nga ayogera abalaata ng'era agamba nti Mickey Wine talina music. Obiwulirize era n'engeri gy'agiregamu bafuutu soldiers. Wabula nkusaba video soko gipereka like etambulire ddala etuuke ne kwoyo omulala eyandyetaze ogenda mu maaso n'okuba nga agifuna. Mickey Wine tagenda funa. Kati lwafunira ki? Kati kankubuuza batadde wano Gravity ogenda wa Mickey Wine okoleyo ki? Mu bigambo ebyo byennyini mwana muwala eyali akola ku Baba TV Namukasa yavayo n'ategeeza nti Gravity singa aweza abantu ne bwe banaabeera half of Lugogo ye nga takikkiririzaamu. Ekituufu kyagenze mu maaso n'okubeera nga akiba. Gravity omutujju bw'afuna hafu y'abantu e Lugogo akamotoka kange mmoze tukatunde tukawa abantu balyete akotikyakamukwano sikyakamuga nyagala tukatunde abantu mukawuutemu supu. Gravity bwajjuza Lugogo ne bwateekamu hafu ne bwateekamu hafu. A few moments later. James. Wanji sebu. Kikyate. Manyi gampette. Manyi gampette. James kiki. Manyi gampette buladi bayi. Kama kayiba nina kubachete kamu.
Simanyi. Mumaya bantu abambyako. Tumanyi bantu bambyako bali. Ewapenza ina n'emmotoka. Gravity ebibye nno bwe bityo si birungi. Wabula ono yafuna okulabulwa Lily Puzzle yavaayo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'abategeeza nti Bobi Wine akyasuula abayimbi bangi era singa muba temwegendereza. Ono Gravity gwe twogerako mu mwaka guno gwennyini yavaayo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'akwata omusenyu n'obubulooka n'abusa katipa n'abitwala wali eri Magere ku beach ya His Excellence One Love Beach. N'abitwala wali eri ebusaabala ku One Love Beach. N'agamba abantu b'ebusaabala tebalina ddwaliro agenda bazimbira eddwaliro. We yaviira n'akolaawo n'ebiyimba bye. Abantu ne bamuteekako amaaso abiri. Kaakati olwaleero azze avuluga nnyo abaana abali mu struggle n'abo abakkiririza mu His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati wano Lily Puzzle n'agamba imwe mukyakola ebintu bino naye ekituufu Bobi Wine akyasuula abayimbi bangi. Banaye temwaswadde. Mbu drop yabadde y'amaanyi yabadde ya Chameleone yagimuwadde drop. Kaakati baliwa abazze. Ate nno Mickey Wine to make matter worse, His Excellence teyamuwadde drop. Kuba kimanyi waliwo abawagizi banopu nga bawagira Gravity ne wabawo n'abali eri. Naye abaana bo bamulaze omutima nga bagamba twagala muntu ayimirira wamu naffe mu mbeera gye tulimu. Ebigambo bya Lily Puzzle bibyo njagala naawe mwattu obyewulirireko. Bobi Wine agenda kusuula abantu bangi nkuwa magezi gwakyayagala abantu. Mpozi nga watalaafiya. Akyasobola okusuula abantu. Naye bw'obanga Bobi Wine buli lunaku asuulayo omuntu. Akuleta amannya g'abantu wano naye olaba balowoozebwa nti buli lunaku asuula era akyasuula abantu bakyagendera ddala wansi. Omanyi Abaganda bagamba nti embuulirire tefa yonna oba oliawo gakuweebwa munno empogolo egawa mususi nti wano ewatise woba okolaki woba otandikira. Naye ate omusirusiru ayigira ku nsobi ze tayigira ku nsobi z'abalala. Gravity omutujju nga Abaganda bwe balugera ne balugusa nti owenzi nambi mwattu azinira mubabe. Naye ate omuzungu n'agamba a bad workman blames his tools. Omukozi w'emirimu omukyamu oba omubi anenya bikozi byakozesa. Gravity omutujju yavuddeyo n'ategeeza nti teriyo muyimbi gweziramu kukkiriza kozesa byuma bya Ssaabavulu Balamu minisita w'abavubuka n'abaana. N'agamba nti ebyuma byo bibi nnyo. Laba screen yali zivuddeko laba eno n'eri nga kye boogerako nti nno kwekwasa weebuzaabuza ng'omukadde afukaana aba. Ye Gravity omutujju mu kivulu ky'olunaku olw'eggulo. Kakati nno Mick Wine ono ye yagenze maaso n'okubeera ng'asabula wabula gw'abadde abuusabuusa amaanyi ga Bobi Wine mu music industry. Njagala nkujjukize ebigambo bino Edlisa Musuuze yagenda mu maaso n'okubeera nga abyogera by then ng'akyalina ne mwana muwala Rema nga naye bali apart. N'agamba nti nze Kenzo singa si Bobi Wine singa siriiwo. Firebase yagenda n'eleeta abaana bangi naye nze omu kwabo abayambibwako Mick Wine. Mick Wine yono jjukira nti balina oluyimba gye tuyinza okuyita hit eyagenda maaso n'ebeera nga introducinga Eddie Kenzo mu bantu. Ng'era Mick Wine yagenda ewamu ku lwe Bobi Wine n'amusaba studio, n'amuwa studio number, n'amuteerako producer Pademan n'abakolera oluyimba olw'abafuukira ensonga. Era ne Kenzo kwayimirira kati n'agenda maaso n'okubeera ng'agenda mu State House n'afuna ensimbi ate kaakati n'avuma abantu. Nabyo omwana omu ng'akola comment ng'agamba nti naye ensimbi zino baaziteekamu ki? Omuntu gw'olabanga ddala yali ali submissive eri omuntu eyamutuusa wano. Naffe mu saidi yaffe yamawulire ekiringa nyinza okugamba n'envayo n'ekera ku makya ne ngamba neneebaza nenga omusajja Kakosi yankola bulungi ate nemala ne ngamba nze sirangayo mukozi wa radio mubi nga Kakosi. That's why I salute you era ne radio sima njiwa ekitiibwa buli wembeera. Kakati musajja mukulu ono Eddie Kenzo ye ng'agamba talabanga family nsukulumu
nga ya Kyagulanyi. Kambi kuwe wamma twejjukanye. Waliwo omusajja atudde wano. She's a life changer. Like life changer for real. Yatuwa studio free. We didn't pay any coin. Not our producer for free. We didn't pay any coin. We don't know where he got his money from. He hustled and made money and did the studio yeyo. Natujukolam for free. And this song changed our life. Ladies and gentlemen, round of applause for Bobby Wine. You will always be in my biography. My kids are there, Maya and Amal. They know you, they love you. You are our family forever and forever. We love you. Thank you so much for the hustle. We love you. Thank you and God bless you. Back. Ladies and gentlemen, munzikirize ntwalo mu kisaguno. Mbanjulira omuvubuka atagenda kuva mu history wange forever and for life. Mickey Wine alinga bonalaba n'ozaala muntu omwana. Muba abuntu abagenda kubeera munno obudde bwonna kuba waliwo ekibagatta. This song will always be a hit. This is a 10-year-old song and it is still a hit. Mickey! Kakati awo wennyini njagala nkuwe a video eno olabe butya Mickey Wine kyagenze mu maaso n'okubeera nga akola musajja mukulu amakiddwa nga Mathias Mpuuga Nzamba yamuyisizaamu eggaali live mu show n'amubuuza mukulu ebitaano bye watwala ebitaano tebyaggwaawo nenno bangi abagenze mu maaso n'okubeera nga babeerayo Chairman Nyanzi y'omu ku abo abagenze mu maaso n'okubeera nga babaawo omubaka wa Kampala omukyala Shamimu Malende ate nga ye lawyer wa NUP kwoteeka n'abantu abalala. Papa Sam Misa Kisemakula yabaddewo nnyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga asanyusa ku bantu. Naye ekituufu kiri nti obusajja bwalaze nti bulina amaanyi g'abantu bulijjo abasajja bano balimba bulimbi. Abantu nabo kumeza abantu ntondo kati Gravity yabadde ategeka byaki. Junior wangi kyekiriwo ambulire ebya Gravity miranga myerere kigozi kyogamba abantu tebazze kugambye bakamera bannamawulire basingayo obungi kati yabadde ategeka byaki mwe mumuwaana bw'ayimba bulungi ani yabimugamba nti ayimba bulungi ani yabimugamba Gravity temugeza ne mwesimbawo pasita Bugembe bamulekawo baddemo balabye bwe balabisa olabye bwe balabisa obalabye bwe balabisa omanyi ffe gye tuva how we are this bad boy from Kamboja. Everything we are doing is all Kamboja. And I'm straight up made in Kamboja. So who do better know your folk with Kamboja? I am this bad man from Kamboja. Everything we are doing is all Kamboja. And I'm straight up made in Kamboja. Watch him the man. Hey. Walu chim 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 tamagi. Batsulu badaya ring me deko. Abanta mo mani be ba mai di jako. Nebe da vira kise singing up. Hey yo yensonge ya tute kuja hasi. Bigambo bya Mickey mubiwulidde. Ensonga nno bweziti wezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Gwe bw'oba okyawakanya amaanyi g'abantu ng'okyawakanya effort abantu gye bateekamu abo abantu ababawaaga ne babawaayo $3 miliyoni 5 ng'ate mukyagala okujja mu bivulu okuŋŋaanya omutwalo gwaffe ekyamazima amatuufu akumubaze kafu olw'ensonga nti bali bazibawa omulundi gumu wabula kukola business ebebatumye. Atukimanyi nti okuva Bobi Wine yagenda maaso n'okubeera ng'ayingira mu byobufuzi n'asalawo n'agamba akati njagala ntebe ya bwa president mwaka gwa 2019
22 n'agamba nti ye nzija ngenda kwesimbawo abayimbi n'okuvira ddala mu art industry. Bobby Wine yafuuka business entuufu eri buli omu. Almost 5 to 6 years Bobby Wine jabadde mu byobufuzi afuuse business eri abayimbi bangi, era nga bano bangi baweebwa n'ensimbi okumuvuma, okuvoola, nga ne buli gwe balaba ali ku side egamba nti opposition, kubanga Bobby Wine yajja nga tebamwetegekkedde, kuba teri yamanya nti omudongo ayinza okuvaayo oba oliawo n'afuuka kino kyali olwaleero. Kakati gavumenti kyekola ng'egamba ani amusobola, Bebe Cool gwe oli wa munju beera wano, ani azze alina ku maanyi ali enusikeni katuwe miliyoni 5, naye kakati y'omu kubawadde gravity drop ne bagwa bonna ng'abantu bali omu n'ekitundu. Jose Chameleone nti kwata katukuwe, oyo naye y'omu kwabo ababadde wansi. Uganda bw'oba tewenywezezza ng'okyetaaga abantu ba wansi, munywanyi oba ku bibyo. Lwaki temundeka ne ngenda mu maaso n'okwera nga mbasiibula? Subscribe to the channel, sharing, ate tutambuze. Jahaz Pair bagenze maaso n'okubeera nga ekintu bakiwanika ate erugogo gabadde maziga gokka. We can call it the success of Mick Wine and the failure of Gravity Omutujju. Ne mwenna abagala music wa Uganda, a big up man. Nice time we meet. By God's grace, mbagaliza ate oliawo oba oliawo kyemunjagaliza. Mweyongere okwagala omukote guno ate ensonga ez'enjawulo tujja banga tuzibaleetera. Mweraba. Nange batuganye live zaffe baziganye naye kyekiri wa Gravity sijja balimba. Batuganye live zaffe batustopinze. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.